Omusumba Arnold Kikonyogo nga yasumba ekkanisa ya Bwayise Worship Center akalaatidde abakkiriza okwewala okweyisa mu ngeri ebaweebuula kuba kino kitantana ekifaananyi ky'obulokole. Buno bwe bumu ku bubaka bwawadde abakkiriza enkya ya leero ng'anokoddeyo ekyawandiikibwa mu kitabo ky'Abaluumi essuula y'e13 olunyiriri olw'11 ng'ategeezezza nti ensangi zino baweddemu obuntubulamu nga kino kikutudde n'amaka nga waliwo n'abaami abawasa abakyala abasoba mu omu. Okuba omusajja kitegeeza nti olina kuba n'abakazi bangi, abaana bangi b'olina si kyekiranga omusajja okuba omusajja kitegeeza n'amaanyi g'okwagala kw'olina, okwagala abatali bo, okwagala abawala bo, okwagala mukyalawo. Bw'atuuse ku bakulembeze agamba bano batadde amaziga ku mitima gy'abantu nga kati tebakyalabirira be bakulembera ng'ayogedde ku nguzi n'obubbi obwegirisiza mu woofiisi ezitali zimu. Mu nsi yonna ejjudde obugigi, ejjudde okukaaba, ejjudde amasiga, buli abeera mu kifo eky'obuyinza alowooza kunyigiriza balala. Lwaki? Kubanga abantu bangi bakyali bato. Amaliriza akuutira abakkiriza okwewonga mu mikono gya Katonda ate bakulembeze okwagala kubanga ensangi zino obukyayi bwefuza emitima gy'abantu nga Katonda yekka y'ayinza okutaasa. Judde abantu abakaawo. Oyagala okutegeera nti ensi ejjudde abantu abakaawo. To know that the world is full of bitter people. Tambulako mu kukuba okole ensobi ntono nnyo. Walk on the road and make tuseewo okwagala mitima gyaffe. The love in our hearts. Mukama wakuwa obugagga. When God gives you riches. Tabukuwadde kucocca baavu n'abanaku. Oluvannyuma wabaddewo okuwonga abaana abato mu mikono gya Katonda ng'omusumba Makbi Musa yakulembeddemu enteekateeka eno ng'ono asabye abazadde okutambuliza abaana mu makubo amatuufu mwe balina okutambulira ate bamanye n'omugaso gwabwe. Very important for us ensonga lwaki kikulu nnyo eriffe as parents to realize that ng'abazadde okuzuula nti every time we have been given children, mwe tuweebwa abaana we must seek to understand a deeper purpose for the children. Ono ategeezezza nti abaana batuweebwa lwa kiruubirirwa kya Katonda kye tutalina kwerabira nga n'olwekyo kikulu nnyo omuzadde okussasira ku ky'okubalambika bakulire mu maaso ga Katonda. That the children that God gives us, abaana Katonda batuwa, they are destined for the purpose and for the glory of God. Bo bateekebwa ku lw'ekitiibwa kya Katonda. And God is determined if we are determined also. Katonda yeewaddeyo bwe tuba nga naffe twewaddeyo. To make it to pass. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.